abantu bakedde kweyiwa mu lubiri emmengo okwetaba misinde egigudde ebijaguzi bya kabaka Ronald Muwenda mu byokubiri eby'emyaka enkaaga n'okuduukirira abakyala abatawanyizibwa obulwadde obw'okutonya bwezibidde saa 11 ez'okumakya nga abantu bayingiridde mu lubiri nga basookedde mu ggolo l'ebinywa n'okuyima ennyimba eziwaana omutanda. Wakati nga abaddusi bagolola ebinywa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atuuse olwendo olwo neva mu baddusi. Amangu ddala agenze ku stage nga alina ssentebe owabatesitesi b'emisinde era nga yakulira Kamunya Vision Group Robert Kabushinga ne babazaamu amaanyi nga bateekateeka okudduka. Abantu bengedde okugira nga weziweredde essaawa emu ng'olubiri lukwatidde abantu nga maaso gonna olengera mijozi mumyufu. Mukasira mpawo kaganisa abasajja kabaka atuuse era namungi w'omu namwaniriza wakati mu nduula ey'olekereke. Omutanda yayinziddwa Katikkiro Mayiga, ssentebe w'akakiiko akatesitesi Kabushenga, minisita w'abavubuka n'ebyemizannyo Henry Kawempe n'abalala. Kabushenga yanjudde Ssaabasajja akakiiko kaakose nako omulimu guno ng'agenda ababuuzaako olumaliriza omutanda agenze n'atuula ku Namulondo olwo emikolo egy'emisinde ne gitandika. Kabaka oluvannyuma agenze butereevu okusimbula empaka nga tandise n'abadde wa kilomita 21 era abakirawo babendera okubadde eya Buganda neyeggwanga olumaliriza ng'awubira ku bantu be. Azizzaako ebibinja okuliko kilomita 10 n'asimbye abadduse kilomita 5 ebibinja bino oluweddeyo olwo omutanda n'asimbula okudda mu lubiri lwe. Herbert Kavuma ne Julius Kafulumya okusekedde eggulu eno ku Lwabukedde TV 1.